nga Sure Media olunaku lw'ejjo ku Christmas twatambuliddeko mu bifo ebisanyukirwamu ebyenjawulo okulaba embeera nga bwe yabadde. Gye twasookedde kwe ku Bredo Hotel mu Mukono, ng'eno twatuukiddeyo ku ssaawa nga 10 nga pate y'abaana mwana wattu egenda bukwakku era ng'abaana banyumirwa. Ng'oggyeko pate y'abaana eno akawungeezi wabadde wakubeerayo omuyimbi Cinderella Ssanyu ne bbandi ye yonna, era ono yabaddeyo bulungi. Abadigize babinusa amasejjere ku Bredo Hotel e Mukono. Nkugambye ekiri ku Bredo Hotel Kids Party yatandise dda. Jjukira nti bano balina omuyimbi Cindy Ssanyu, akawungeezi kale ku Christmas Day. Cindy Ssanyu yagenda okusanyusamu ekiroofu abakulu, naye ng'abato bo bali mu kunyumira essaawa eno. Bredo Hotel we tuli, Kids Party yatandise dda. Jjukira nti bino ebyokuzanyisa biraba bya bwereere, ebyokuzanyisa by'abaana bya bwereere. Tuli ku Bredo Hotel e Mukono ku Christmas olunaku olwaleero. Nga olaba abaana batandise dda okunyumirwa. Kids Party yatandise dda, naye nga mu kaseera katono nnyo okuva kati tugenda kuba twolekera omuyimbi Cinderella Ssanyu ne bbandi ye yonna agenda kuba nga ajja tusanyuse wano. Cinderella Ssanyu n'olwekyo mwanguweko nnyo abakulu. Abaana mbala bo batandise dda okunyumirwa, abaana batandise dda. Oli ne Sure Media, nyenze mukiri Samuel Kebo, tuli ku Bredo. Ndowooza olaba abaana. Mugambye muleete abaana mwangu yangu, abaana bali mu kunyumirwa. Christmas Day Bredo Hotel e Mukono wano. Ng'oyolekera e Wantoni we tuli. Tulina Cindy Ssanyu olunaku lwaleero akawungeezi. Banange mwanguweko abazadde, mwanguweko abantu abakulu, mwanguweko abavubuka mwenna, mujje tunyumire wamu. Eyo we twavuddeyo ne twolekera ku Summer Gardens e Mukono era e Wantoni awo. Awo nawe twatuuseewo kugambye kyabadde kijjo bikyereere ng'ow'enkufu azina n'ow'ebbango olw'olukalala lw'abayimbi. Ekifo kino bye kyabadde kireese ku lunaku lwa Christmas okulaba nga basanyusa abadigize. Ku bayimbi bano bakulembeddwa Shiba Kalungi, ono yakubye bannamukono muziki Amane Gubula Asala.
Ng'oggyeko Shiba Kalungi era wabaddewo ne Spice Dana ng'onna yasanyusiza abawagizi be anti olwamulabyeko ne baffa essanyu. Abayimbi abalala okuli Dax Vibes n'abalala bonna babaddeyo ku Summer Gardens e Mukono, wamma era abadigize bagenze okuva mu kifo kino ng'era teri n'omu abanja kubanga akasente kaabwe babadde bakitegedde bulungi nti kaweddeyo. Bw'otyo twabadde ku Sure Media. Nze Mukibisa Mwalukebo. Kaji
Kuenda kumbuka tugende maso na chi ya bwana mpita taxi wa next one ndani anatemuka mai tugende kadago na chi tugende kadago na mmoja mugenze muka mai good idea nice idea good idea nice idea. Oh,